bannange tukatuulirizeemu katono. When you see someone ga yakona mu music, it's not that really music is bad. It's because baina gatimaga biba siru banyaga. I'm telling you. What would it now the nonsense byayogera mazima ebintu ebitali? Why would I give you money in full amounts? No bargain. I even buy for you clothes zogendo kwambala ku video shoot, everything. And then you turn out no gamba. No gamba boy didn't show up. Alright. Tubalamusizaako mwenna gye muwangala okubeera nga mutufuna fit yenze Sakozi Farouk era nga ndiwa ne Bruno K muganda wange ku nsonga ezitambula bannange. Waliwo nkuba kyeyo wa America ndowooza ali kuno ali mu Uganda nti agamba Bruno K yabba ssente ze. This is kyova kinkutteko nnyo Bruno no ne mukubira ku makya. Ekintu ky'okubba Bruno sikiwuliranga nako ebyaddala era kyekindeese wano tukiryalinga ebintu obutambi wabulabye naawe nakulabye okola obutambi nsaba weeyanjula tutandike. Manya n'eddoboozi bassebo ne bannyabo nze Bruno K era nga ndi muyimbi mumanyi my fans those of you that don't know me ndi muyimbi gwe mulimu gwenkola. Well bino ebintu bitandika bitya sinzo omuntu amanyigerwako mumanyi jali abakwano babadde nga bakwano bange nabeerako enankulabye we nali endejje ku university napangisaako enankulabye baali babira nankulabye so gye nabamanyira nimmanyirayo baganda be they became like family. And mugana wa jali oyo mulenzi Atalo mumanyidde for a time because the time I got to know him Sharif introduced him to me. Sharif Goba, Muganda wa Jalia. Sharif was my first friend. Sharif was always my number one fan. When I ingira Airtel Trace, Sharif always supported me. Sharif yanzizanga mamanyi. Sharif yaine motoka, yagule motoka before nga sinabafuna motoka. Sharif nga anvuga buli wamu. So they became family. Okay. Kati Sharif yansaba how he introduces me to the family. He introduced me to his brother, Atid. Then he introduces me to Atal. Yangamba Atal yali ayagala okuba rapper. Atal. Muganda wa Atal ye brother wa Jalia. Yabadde ayogera mu live. Okay. Nga nvuma. Simanya China nebigambiro ebyagasseeko byesiyogera kwogera ku live eno. So Sharif introduces me to Atal. Mba ayagala okuyimba. Kubedda yalinga ayagala rapping. Nga tulina n'akayimba. Sharif ye muto wa Atal. Amukulu waabwe. Mukulu. Akuleetera mutowe ayagala kuyimba. Sharif talina buzibu, is a very good guy. Paka nakati mukwano gwange he always calls me ne Atalwa abadde nga mukwano gwange nga tutambula na ffenna ng'amanyi n'okunkubira because they have balina supplement business amanyi okunkubira nampa ku supplement nga kyaliwa babadde nga bakwano bange nga sibalinaako buzibu kitegeera era ne kati sibalinaako buzibu just I'm trying to clarify like okutereeza ekigambo ekyo kye baayogedde mbundi mubbi. Yes. So that's how I get to know him. Nti ayagala okuyimba netukolayo n'akayimba ne Ata naye tekafuluma. That's when Atal also introduces me to his sister yali akagenda bweru n'agamba sister we nayimbye oluyimba njagala kuyimba luyimba sister we n'amuwa sente z'oluyimba ne tugende wa pirate n'alukola. That's how we become friends. That's how I get to know Jalia. Fast forward COVID atuuka Jalia starts doing her business, it's booming, what you know atandika picking her up with her name. So they come back to me because by that time waliwo kimanyi nti Farida is toli ba mukwano. Yes. So they reach out to me nga Farida kyali ku NTV. They wanted their sister to be on Mwasuzamtya? Yes. All right. And they thought they knew that I know the person who hosts the show mukwano gwange. Ngamwogerera era nga nsaba Farida ngamugamba there is this lady, she has a very inspiring story, check her out. Yeah. Olabe nga Farida checking her out story ngamba kale kajje ku show. That's how we become close. Okumanyagana ne Jalia. Nafuuka sister wange nga twogera ku bintu bingi niwe yagala verification yambuuza ningezaako muyamba ne bigaana. Aina interviews nyingi zemuteereddewo. Verification ya gundi ya TikTok yawe. Yali ajagala because me I got verification.
nangamba wagifunyo cha ninja ngezako mulagira ningezako muyamba naye ne bagigana TikTok refused to verify her bintu bingi interview ya Ruth aina interviews nyingi ze mu connecting yes I have tried to help ng'omuntu w'omutima omulungi njagala brand yedde maaso yes fast forward to the song abadde nga ayina ebintu byakolera baganda be so they thought ye Ataru ne maama we they thought of surprising so bankubira essimu otyo yalina Sande ani aleta ddi Ataru yakuba essimu nangamba mbu mwana nina ekintu kyenjagala najagala yimbira sister nga kayimba naye ndabye nga gwayinza okayimba Nentrying omuyiga enjinga the business side nimugaa hene private songs ozimanyi nze yamwa ne example nimugaa oyagala ennyimba nga zinnabulo walabe bayimba nnabulo lwa Irene Ameria ennyimba bwezityo nangamba bwezityo nimugaa ezo ennyimba nno nga za bbeeyi kubanga omuyimbi oba olina okukola ki okumusasula ninkimuyinga in the business side of it nangamba nasooka mbuuza production etwala sente nimugamba omuwandiisi omulungi gwe nesiga ekinene nnyo ekitono ennyo ayinza osabanga akakadde n'okwambuka bitegeera akola ku ki ku writing yes so nga nkubira omulenzi bamuyita Taz ng'akkiriza okukola nga tugenda ku studio Big David Logic producer siina bintu byonna bye negotiatinga byonna namukwasanga bagundi negotiating nabo ba producer ni writer nimga talk to them because one thing I discovered with being in between money is ofundikira omuntu agambe wazikubye nawe mulaba ebiriwo kati oba wazibbye so newona nnyo ebintu byokuba broker wakati wa sente so nga obakwasa writer kati mu byonna ba writer basasuddwa ne producer nze tumala okuyimba oluyimba lwakabi mubuuza ne kati nze nfuniramu wa because this is my business muganda wange amba tofaayo katumala okusurprisinga muganda we ata angamba tofaayo katumale okusurprisinga omugagga kennyini tujja biraba ebyo tofaayo naye kyemmanyi ojja kuweebwa sente nga sikifaako because mbamanyi sikifaako nga manga nkireka family friends ng'olunaku lutuuka lwakomawo bankubira essimu jangu opafominge oluyimba oluperforming actually nze yamu idea nimugala the best thing would be how to present the song to her would be maybe I sing it for her. It would make sense. Ninchimunyonyola. Ninteka amafuta ga moroka nevuga ningenda ewaabwe ekira. Performing oluyimba nga mu clip walulaba. Yeah. Along the way when performing oluyimba gundi yasanyuka nnyo omwami nanfuwayo $10 n'emitwalo emirala gyali ndowooza nga 3 oba na yes twala nga 3 then also $100 but ezo yali ampadde kufuuwa kansubire Farouk wemba nnyimba omuntu nakanyugira sente abakusasudde payment just your tip. Thank you. That's why I'm going to details now because I had the brother saying twakuwa sente nyingi twakusasula. We never agreed on any amount of money. However, this project nagikolanga mwe muli family yange. Yes. Kubanga project ngeyo wemba njikola sika wansi wa $10 nga njikola. It's a personal song. Sina wengenda do performing. Yeah, ako kalango. Sina wengenda do performing oba nti nduyimbe ku gundi ku birthday ya muntu ebintu ebiri mbiri personal. Tosobola. So, bwe okuyimba. Nafuluma wabweru. Mami Jalia najja ne sente ziyina mu ngalo nambalire $1 million n'ajimba. Performance oba luyimba. Jala tubere kiriya. She gave me 1M. Ate bino ebintu byenjogera sirimba. Bwe mba nimba bajje. These people are born again. Njagala baveyo bagambe nti nina kyenjogera ekifu. They say they have evidence of the money they gave me. Njagala naye bagifulumye. Balage nti twamuwa $2 million oba 10 oba 15. Great. So omala performance okuyimba. Jukira nze yayimbe ne ku luyimba luli. Naye nga nezo composition tezinafuna. Wenkulagira nti I treated them as family. Okuba nti saawa eno banjogerako bino ebintu is really sad. You get. Ntuuka wabweru nnyimirira ku lugi
basanyuse mami we asanyusa ngamba kuba nali ne mami we nzenzeka saagala muntu yenna kulimba kabe Atalu teyaliwo. I was on the door standing. I was standing like there, the mother was here, she came with the money. Bo baali bakyali munda. Nambalira yampe miliyoni emu naginkwasa nagamba weebale nnyo. Ngagamba yaki performance over saabuuza aba mafuta kubanga oli mwa respect maama wange muntu mukulu. Bana abantu family yange nensirika nenkwata sente nenzizinga. Naye ngenda kukuba omulangeri bayimbi bannange banaye bwoba n'emikwano gyo always handle things professionally because I am suffering right now because I fail to handle things on a professional basis. Singa nabagamba nti oba mwagala bayimbira kayimba mugende mwa manager wange abagulire sente ze tukola naye ate oluusi sakozi tukola ebintu ebyo abantu batandika kugamba gundi oyo yatuuka ne yeeraga. Okitegeera tubadde naye nga friend kakati ate atandise bya manager kakati sakozi tompulirako mu business yakunafu y'abantu. Wali ompuliddeko nga nina interview mpire muti n'omuto gwenafu yebagwensa wansi. So everything I'm saying is nothing but the truth. Bwe mala ofuna akakadde ako nasiima ne neebaza saagenda ku live nga ye bwe yagenze neŋŋamba banaye nayimba oluyimba bampa miliyoni emu nenduyimba eddoboozi lyange lirigendako nenduperforminga nodduperforminga because they are family. I had that respect. Naye tugende mpola mu vidiyo eno gye yakoleddwa samusasula ng'oli nagamba twamuwa miliyoni 2. Miliyoni 2 zagameza production yaziwa producer na muwandiisi nkugambye I was not in the middle. Njagala aveeyo agabe mu sente yaziwanze era namugamba dealing ne producer ne writer because nakugambye saagala kubeera wakati wa money transactions. Bantu bayinza okuteeka mu bigambo simanya wasala ku sente biki neewala nnyo ebintu ebyo. So omaliriza performance bulungi weebazizza tugenda. I'm thinking of the project tutadde video video itaji ya surprise. Abantu bajagadde nnyo. People are very inspired, people are happy, the emotions in the video. I also fall in love with the project because I sang it very well. Yes, it's a nice song, band. I like how Tazi wrote the song. It's lyrically. I like how Devi produced the song. So I tell her, nothing pushes a brand like music. You've always paid people to market, to push your brand. But I think if you did like a video for this project, it would push you further. Yes. And your name. Because music reaches lots of people. Your story would speak to people through this song. And she buys the idea. Ngamba to meeting ku Saturday, I think it was, no, to meeting ku Sunday, it was a Sunday. To meeting ku Sunday, ojje January director. Nkubira Hash Pounds. I've done like 5 videos with Hash Pounds. I don't know bulango bwankoleddeko. He's not a new person to me. Hash Pounds nga mu briefing ngamugamba yes Jalia has money. Nisagala ogende na mulugube nti ogenda wa mugagga. Kitwala nti project yange tomuseera. Tukikole kigwe tukole wako omulungi maaso tufune like emirimu. Nga Hash Pounds ngamba kale for your case I'll do it. Because he's my person. Mukwano gwange ankoledde projects nga 5. Yeah. Nga tutuukawo nga Jali ambuza quotation nga Hash Pounds awandika wansi ebintu byayagala. Nga tutuuka ku kamera kwaliko Black Magic ne Red nga ambuza Jali which one should we use? Nangamba which one is the best? Namugamba the Red is the best ya sente maker. Okumanya sirimu ya kwezo sente zonna Hash Pounds teyalyako teyayongerako nange kenyini sayongera because these are people like my family. Camera, yes. Nemugamba Red budget emitwalo nga 7. Set nangamba it is okay tuba tukozesa. Omulenzi n'agatagata ebintu wonna amu nga biggwera miliyoni 2.8. Equipment, production, makeup artist, pangisa location, venue nezize za lebe. Chemanya inzo bali yake emitwalo nga 3. But yachikola with the heart because I asked him. Ochagira. Yakolera layisi. Yachikola because this stuff has evidence. You're going to talk to him, he will send you screenshots of the money they sent him. Kuba basindika ku mobile money. Because nkwesaga kwera wakati wa sente namugamba why number yo bakuwe sente zo siza we nakwata ku sente ze so ngomulinzi atutandika otubulya director I'm going to shoot you people on Wednesday. We choose a day Wednesday. Agamba Wednesday let's start from morning but I need you for the whole day. Echo yakyogera I swear to God. I swear to God. Nga sirimbye
the director said, I need you for the whole day because this kind of story, Jali yatunyonyola yagala annyonnyole story y'olu video from we bava Nankulabye to we yazimbira mama we Nansana to Chira nga bafunye sente, Glory and Warehouse. Nga tugamba that is a one day video because these details are many. Nga tugamba tugenda ngo chituka sawa 3. Zokumaja. Nga Jali amugamba but keep time nange nga mugamba ye keep time #pounds kubanga. Omuntu gwe tudiringa naye akwata. America. Wednesday ngetuuka I was very excited. N'omwana wange saamutwala ku ssomero olunaku olwo. Nze sirina lunaku lw'emyezi ngatwala mwana wange muwala wange ku ssomero. Sinze yamutwala like school saamutwala ku ssomero namutumira van n'emukima. Because of the respect I have for the project. Yeah. Nali Nankulabye ssaawa 2:12. Naye ezo ssaawa 2:12 already Jali yali atanze okumpereza message. Mbivuddemu. Ku 10 ku 2. Saa 2. Sawa zigenda okona 2 nga Jali yampereza message already. Mbivuddemu bikoye muliwa obudde bwange biki nenkwatirawo essimu nenkubirayo muganda we ata. Bwe bayagala okwegaana ebintu bino my phone records. You know those phones that record? It has records of those. Those are things I don't want to share in public. But if you push me to the beat, I will share those things to the public. When you're pushing you to the beat of playing around with my name that I stole your money, I will share those audios because my phone records. Nze onkubira essimu nakiyiga because einaka record essimu yange because abantu bankozeko nyebintu bankubira amasimu ni bayagala okundabisa. So nateeka muka recorder ku buli onkubira essimu I record your phone conversation. So I called because even that phone call the record is there. Sijja jikuwangina so kanje esigalize. Ndabe how they are going to react. But if they push me to the beat, I will release these audios when I'm making those calls. Okay. Kati, bankubira simu. Nkubira Atalu simu, sorry. Mugamba Atalu, gamba Jali. Agumikirize Uganda shoot inatandika sawa 3. Nze Atalu ngambuza gwoli. Wane mga ndi Nankulabye wano mukajamu ngamukubira ekifaananyi. Eyo nayo conversation jina ku WhatsApp. Ngamukubira ekifaananyi ngankimuweereza. N'ekifaananyi kimu kinaweereza Jali. Ngayo omukyalo omulokole omutuufu waba agamba nti namuba ajeyo conversation yange naye ajiweereza abantu ajeyo WhatsApp conversation yafe agisharing ng'omusaba sente nga mugamba my movements. Okay. Ochekera agulira abantu amazima ochekera than playing this sympathetic thing. Yeah. So ntuuka Sakozi ewake waabwe Nankulabye mpaakinga angambirawo nze no mbadde mbivuddemu ngenda bivambi kibi nga mugamba Jali alinda mukatono nkwata essimu olwo kusawa meka ku 2:3 tuuka mbuuza buli omwami Nankulabye kubanga Nankulabye nagibiramu abantu bamanyi mbuuza abo abantu abali bamanyi mbuuza the family, the husband was there, the whole family, most of them okujjako abato baali ku ssomero nkwata essimu nkubira director nyumba nnyo ye mugamba ne #pounds wabadde olina okusula n'ebyuma kikyoliwa tuli wano ku seeti oliwa #pounds nga Bruno nakasimbula salama naye jaamu mungi wallahi nimugamba #pounds linnya boda abasalama agenda Nankulabye awo wonna jaamu awo nimugamba linnya boda Katwe nangamba Bruno sisobola kuddira kamera ya musajja ready nenjiteeka ku boda nangamba ate newentuuka nga ndi ku boda ne red yeetaaga amataala red tebagishootinga nga terina mataala bwekiri bino ebintu byenjogera byonna abantu abali mu industry mujja kunjulira. There's no lie I'm saying nawe kenyini oli kubya kamera radio so gishootinga n'ogishootinga nga teriko mataala nga Canon tosobola red tosobola kitegeera ina okubaako amataala so that means yalina okujja n'emmotoka esitudde ebyuma bitegera kamera bikine kuruyi so ashiye tanadduka mulimu wabula ali mu ki naye akyali mu process nga negayirira madamu nga mugamba omanyi nga ngamba nze in America we value time, I keep time nga mugamba I understand that okitegera nga mugamba I understand that but we are in Uganda right now ebigwa tebiraza obimanyi Sakozi nze nakeerako lumu ssaawa emu nga nina meeting ya ssaawa 3 nintuuka ssaawa 4 kisoboka oba tekisoboka mu Uganda otuuka nga emmotoka ziri mu junction bweziti kisobokera ddala nga temugenda kuvaawo okumala eddakiika ngaaga mu Uganda kisoboka bino byonna byenjogera people you know them bana Uganda bannange so much as I was very pissed at the director nti yatuuka late and I keep blaming him till date mo blaming anti don't take being late as an excuse you're supposed to be early
but the guy apologized. The guy said nzijja munindeko kikangamba nkwaidde eddakiika endala bw'aba tazengenda. Meanwhile tuba tukyayogera n'ajjayo ka kamera akatono bweka tinatandika okweshooting. Kamera ki? Buno obutono obukuba ebifaananyi obumanyi obujjayo lens obo ka black natandika okweshooting. Yabyogere ne ku live ndowooza mujjukira nenzijjayo kamera nentandika okweshooting. Ninzirawo ku mabbali nengamba muganda we mugambe teyeshootinga bajja. Ekisooka video yali azishootinga mu portrait. Nemugamba if she wants to use this footage on YouTube it has to be in landscape. It can't be in portrait. Olonga script yagirina gye mutambulirako. Yagamba director she knows she will do it. Agenda kweshootinga. Kyemmala oshootinga si kiddamu. Oluyimba nga bw'oluwulira olwo Sakozi. With the time I put in to sing it, the time the other boy Tazi put in to write it, the time the producer put in, banaye ne bw'oba osasudde kakinga nze nsobolokera nesasula n'essimu okunkolera oluyimba. Naye ekinkozesa vidiyo ennungi ku luyimba lwa n'essimu oba oluyimba lwa Atin kuweesa Atin respect time gye yatadde mu luyimba lwange. So nimugamba it's a great project, you can't shoot it with small camera, let's be patient. Omusajja atuuka ate wamuwa ssente. Neyekyanga nkuba amasimu nakubira omuvubuka natuuka no time nga mukubira luvannyuma lw'eddakiika emu nangaba Bruno nvuga wallahi nvuga kati ogenda kati kunkwasa sooka ondeke n'alekera okukwata essimu yange n'avuga. Jali n'agamba baganda be tugende Nansana kati tugende Nansana ebyo kati mbivuddemu neegayirira buli omu asobola okwogera naye. Mbagamba munjogerereko n'omukyalo oyo reconsidering alindeko omusajja tushooting. Ne bagaana naave nankulabye naavuga nga Nansana nenyingira emmotoka yange nembagoberera. Ebyo nabyo waba wakana there is evidence of the video I recorded nga ngende Nansana. Waliwo ne video clip gye namukwata eddoboozi lyange mujja ddiwulira. Kyowa mukugambye nti Sakozi I have so many things I have as evidence. If they push me to the beat, I will release these things. Because family. I will release these things. Natuuke Nansana waliwo video gye namushootinga nakozesa na simu ya mukyala wa Ata. Because she has I think a 15 or 14. Nemugamba leka instead of them shooting ka camera kagwako omuliro. Nemugamba kamuyamba omushootingisa because zo simu zina 4K. Nemugamba kamushootingisa at least kibiremu 4K nenshiteka mu landscape. I shot the clip. I will if they push me I will share it with that clip that I shot. It has my voice even gamba tereramu kolabo oti tula wano. Chikulaga nti bwembanso odo kugoberera pake Nansana chikulaga nti project njagala egende maaso oba sijagala. Project wali ojagala. Awo wenyini nemmuza kumaba yali ayambala. Nemmuza kumaba nimuga Jalia. Ojjukira lwe watuuka late kumwasuze mutya? Nangamba ye nemugamba ojjukira nti Farida yatula ku set. You know what a live set is. Live. For a credible person like Farida to invite a guest and the guest doesn't show up. You know what that means. Atenga go am connecting. For example, I would say Farida mulabira mu level z'abantu abali legendary. Yeah, of course. Is that a person whose interview you can't miss? At a live show. She did come. Enyonyi yamuleka. Nampereza message nga akaaba audios and I felt the pain that she didn't intend it. Nonyonyola Farida. Nemwegayirira. Farida was calm. She was not pissed. She was not annoyed. She agreed to reshoot her on she agreed to reshoot her by playing nga recorded on Monday. Nenkimuddiramu nenkimunyonyola. Nemugamba weoba Farida yasobola okutolerate nga ng'ennyonyi ekulese. Naddamu n'akukyaza ku show because I know how much you wanted to be on that show. Kubanga eyo show yalaganga nti otuuse. Yes. Oba kukyaza ku maso mutya wakabi. Niba gimukyazaako because of my effort. You get? Nze omuntu gwe yandiwaddeko courtesy of not coming on live to rubbish my name like that. Ekitegeera. Nenkimunyonyola ekyo. Nimugamba nyamba tugende omuvubuka nimuga kati bino bina kayita kwa yangamba bien shooting ze sibida nimuga kale bino bina tubireke. Tugende tutandikire ku church because waliwo part where ino yingira mu church afulume then tugende ku warehouse. Nimuga kale tugende tutandikire ku church omulenzi already atuuse ku church. Nangamba nze ekyo nkimaze sikiddamu. Sigenda kukola. Sente nangamba sente azitwale nze azisasula sente zange kipeeko Bruno kireke ne mwegayirira
ne bayingira emmotoka ne basimbula ne bavuga nga gaya atuuse videographer atuuse ali eri ku church kati atuuse atulinze kuba namuga kati genda ku church we mulindi atumushuta tusale busazi atuuse ninyingire emmotoka Sakozi nga siwera kubanga nali njagala project eno ebeewo n'obudde bwentaddemu ninyingire emmotoka Sakozi nga siwera waliwo ne kyali wabwe nawaako lift yali nange mu mmotoka nanga Bruno tofaayo ojja kuba bulungi ekyegeera nayingira emmotoka Sakozi nga seetegera ng'omutwe gwesibye nze si cancelling nko video shoot simanyi ku westinga sente mbu omuntu ajje tulime buta shooting sikimanyi kati nga mangu agondowooza era mukama bannaye weebale kumpa magezi ago kubanga singa saa shooting singa ngamba ki abantu Sakozi wa shooting part yo yes nga nkubira director nga mugamba omanyi genda ku warehouse gamba kwaya eyambale na ino shooting parts ne kwaya ne Jalia ne mama we ku warehouse Jalia ne mama tebali oso muvuka na akyusa script nagamba nze ngina kola ne kwaya ku warehouse ningamba tugende muvuka nagenda na setting up warehouse kwaya yali tewera nempitayo wali mukwano gwa Jalia bamuyita Henry najja nannegattako lwakuba bano bonna abantu kati nga Henry musajja wa tasobola kuvayo kwogera mazima kubanga bali abantu ababeeramu Kuchekera chinga omuntu anabanga kuwa sente tosobola kuvayo kumwa ko mulabisi abajja kutabukira okitegeera it's the same thing I know what Atal is going through he knows the truth naye oli ye sister we amuyamba nnyo so he cannot say the truth ye boss waka apparently like ye bread like a person who is having more money at home okay so most people abantu we batubabira babatia no bakwatampola yeah so nintuka ku set ni shooting ekyengoye kyeyagaye mbuyangulira engoye Sakozi yakuteeka mu sente nina message gyali yampereza emitwalo gyali 2 namugamba this is the message I sent ate mugamba I will release these things if you push me to the bib but I will not release them right now ngena koma kubyogerako for the courtesy and respect I have for your family and you I am only here to clear my name because you've damaged it saying I'm a thief I'm not a thief Sakozi mbadde nina deal jengendo signing ne ba managers bange bansabye ntuule naawe bibansa senkolera live sitera kwewozaako manyize sagala bintu byakwewozaako but waliwo manager diru yange gyabadde alukala ebintu ebijja ebyobubbi mbundi mubbi diru nayo yanfuddeko tusooke tukiriyalinge zino sente agamba yakugulira engoye n'engoye ezogenda okolera video shoot tozira ngoye ki ez'okwambala oba eza video shoot eza video shoot abantu abakozeko video bayimbi bannange mitwalo 2 tezigula ngoye yakuwa mmeka 200,000 Atenga yazimpa, yes, that's what she sent. I swear to God. If she wants to deny, because I know she may come out to do an interview, I will release those screenshots of the money that I was sent. Njagala naye ate screenshot of the money she sent me. Emitwalo ameka? Gali 2 namuweereza message ne muga Jalia. Badde nsaba nkwatireko ku facilitation. Kubanga mazima gali nti nakazaayo omwana abaana kusomera. Sirina mu bulungi n'ebintu byendi mukolawo nemugamba nguze engoye for myself naye kubulako some money nemugamba get whatever you can onyongerereko that's the message I sent her yes that's the message I sent her nangamba kale yambuza how much emugamba no whatever you can samubulya na sente nansindikira emitwalo 2 and I said thank you I am thankful nze Sakozi ebbanga lyemaze nange Sakozi nemupa omutwalo gumu sikwebaza nebaza kyesimanyi emitwalo 2 nga kola ki kwongera ku ngoye zenina okwambala outfits naye nga abastylist abali eyo abastylings abayimbi n'abantu 200,000 does not get someone clothes for styling honestly speaking bwemba kubanga ezabiri styling usually takes about 700,000 ekitono ennyo so bwemba nga budget yange yali mitwalo 7 nompaako emitwalo 2 obeera ocontributing to it thank you for your contribution naye oba tongulidde manya nange nnaze nnyongeddeko kukola ki omuvubuka eyanyambaza bamuyita starboy naye we banaabanyigiza he will do an interview and tell you how much I paid him for the outfits you get so ntuuka nkola nshootinga naye mu kushootinga nsigala nkuba amasimu ninziramu nenkubira ate essimu kuba ye gyali yali avuddeko ngagijjeko da yali tayagala kumanya ntuuka nkubira ata ata is there a way we can come and shoot mama nemugaa ne bwe kiba nga si leero
omulenzi ono asobola nsobola omugamba na shootinga bill ya kamera najja na shootinga mami ne Jalia nangamba ekyo Jalia yakivuddeko dda kite kireke nkugambye essimu yange recordinga bwe bavaayo ne beegaana ebintu bino I'll be forced to release those audios but for the respect let me keep them ndabe how they are going to ng'abantu abakulu nti tubadde ba family njagala bampe kataseeyo bamanye bakole ekituufu kye balina okukola nangamba ekyo kireke oli yakigaanye yabivuddeko ddono mu America noonya birala nga ngenda maaso nga nshootinga nga mmaliriza bwe mmaliriza oshootinga nga mpita director nga mugamba boss watuuse leeta okimanyi omulenzi nanga nkimanyi ekyo nemugamba bino byonna byendimu gwabintaddemu nemugamba kakati njagala making sure nti Jalia nimba family bali mu video eyo simanyi bwogenda kikola nemugamba ekirungi Jalia ebintu ebisinga biteeka online emikolo biki biri ku YouTube genda obirondeyo olondeyo buli kimu nemugamba but I want to feel Jalia's presence in this video mukulu nga akkiriza waliwo ka clip akatonokera nenkwatidde ku simu ya mukyala wa Ata nga nkamusaba nga akampereza era nkayina wano kenagamba kenakwata Jalia yatudde ne maama we nga nakonka wa director oshegeera director abadde editinga video era ojja kwogera naye ngenda kuwa essimu yo oyogere naye agenda kunyonyola ne side of this story ne video agenda gita next week Wednesday olwo erimu biki biri Jalia bye bashootinga ne buli obukamera babimu twabiteekamu kubanga oyo footage nagezaako mubuuzaako ne baŋŋamba yaŋŋambye eno footage we si wammwe so kino tukireka so we are going to use mugenda laba clips zaye nga ndine kwaya ze zirimu ze twashootinga n'ebirala ebya internet because that's all we had and the reason why the boy didn't shoot is because she walked away on offset kati fast forward nkuleetera how this comes osooka obuuza ekibuuzo kyo kyobadde omubuuza ekigambo kuba omuntu wawulira omuntu wajja mu video n'agamba nti Bruno ne ttiimu ye bajja ne banziba omuntu w'oku ground nga tonnamunyonyola bino awulira nga mwagenda ewaka ne mwemakula ne mukola ki njagala kulaba wawe mwabbira omuntu ono obubbi buno wenjagala otegeera nga tetunagenda mu birala njagala tegeera wawe mwabbira sente z'omukazi bannayuganda bannanga balaba sheno ya Sarkozy ekintu kye bayita obubbi kintu kinene nnyo si kitono Sarkozy ekintu obubbi si kitono ekyo omuntu bw'agamba nti mwanziba kitegeeza temwajja mu story gye nkunyonyola director yajja oba teyajja ebyuma yabireeta sente zebamu ebyuma yabireeta yazikozesa oba teyazikozesa yabireeta so I don't see anywhere director wagamba nti yabba Jalia ne baganda be bagezaako okwegana mbu tetulina bwe twayogedde erinnya lyo naye Sarkozy gwe ng'omuntu ategeera bwe nkola statement nti Sarkozy n'abavubuka be babbye essimu yange mba ntegeezezaani oba oli kunze abavubuka babamanyi Sarkozy bali kunze Farouk reason enyiiziza n'okuvaayo nina abantu bendiringa nabo abaneesiga mu bintu bya ssente recently mukama wange mu federation Eddie yampadde ekifaawo nze akulembera abayimbi b'emikono aneesiga mu bintu bya ssente juzi yampa ssente ogenda okufuna ofiisi z'abayimbi b'emikono ne tuziggulawo so omuntu nga mukama wange Eddie bw'awulira ekintu ekyo ku federation awulira atya ng'ate amanyi okuneesiga ne ssente nti ndi mubbi I do business on my mom's behalf kubanga mulwadde you know my mom yafuna obuzibu yafuna stroke kati I do business on her behalf ayina awantu wantuma mu bantu abo obuvunaanyizibwa abantu abo bawulira batya taata wange anzaala kuba nina erinnya ly'ekiggundu awulira atya ku mulimu gy'akolera ng'onjogerako ekintu bwe kityo nti ndi mubbi oba abakwano bange abanninaanye oba abaklayenti bange basuubira okumpa emirimu mu maaso klayenti anampatta deposit ey'okukola ekintu Sarkozy ng'ogambye nti ndi mubbi okitegeera I know very many people are going to wake up and shout kamera nze sivangayo kwogera namaze okuvayo kwogera nga Jalia yakoze live nti Bruno ne ttiimu ye banziba ate nasoose nenkima amazzi yakola live ku Saturday nenkima amazzi nenkubira muganda we because amutya yandaga nti oli kyakola tasobya
Yangambye owulidde ayogeddeko erinnya lye agambye gwe ne ttiimu yo. That's how he arrogant replied me. Nensirika. Jo nabadde ndi ku live ne Leila gw'oyita Nantiago. Nantiago namulabye awuliriza emboozi. Nantiago mwabadde live. TikTok eno obuntu weereeta. Omanyi nze njagala nnyo kozesa app ezo okukola ssente sakozi. Sikyayagala zikozesa nga sizifunako. Kati TikTok eyo naakagifunamu obukadde nga 2. Bintu ebyo by'okutuula ku live n'onyumyanyumya ne abafaani ne babawo bugifuti. Yes. Munaye abantu bafaani batwagala kuweereza bugifuti. Kati jo twabaddeko ne Nantiago. Nantiago wange yaddayo. Twabaddeko ne Leila baabi. Era Nantiago tuli mujjako kozi mukwano gwange. Twabaddeko ne Leila. Anti mpulira bamuyita Nantiago. Twabaddeko live ne Leila nga tuzannya game. How are you Leila? She's called Leila? Yeah, nga gye bayita. She's a Muslim, right? Yeah. Assalamu alaikum. Tewade tuzanya game gye bayita verses ya TikTok abantu bagimanyi ya versing nga abafaani babaweejera bago basinga okuwa ebirabo yawangula. Ngindula nga waliwo comment section yetabuse. Kumbe eri baguddewo live bagamba ndi mubbi. Abantu nga batandika kugamba oli mubbi oli eno weeyogeza n'omuwala oli mubbi. Oli mubbi ne kiyitawo emirundi nga 10 ku live. Nengamba Leila sooka olindeko mala okuaddressinga issue eno. Because abantu batwabenze ne Leila kati omanyi Abanyarwanda baagala ebyononese ne banguwa ku live nga bangi basale ki omugambo kati ninga wano wennyini bwe baagala osalira omugambo. Let me use it to clear my name. N'imposing omuzanyo ninga Leila mbadde nkusabayo eddakiika emu oba 2 nkiliaringe kino I'm explaining myself nga ne Leila mwali and maybe Leila accepted because she told me you have the chance clear your name, it's okay. I cleared my name. Ninyinyunyula abantu ekyaliwo kyenkunyonyodde kati. Tekyamaze bulungi ninga niyo manyi kankubire actually manager yange yankubide simu nanga Bruno. I have always warned you dealing with people on a friendly basis. Have you seen it? Have you seen it? Cheap things will always cost your name. Sakozi nyambye bakwano bange bangi mbayimbide ku engagement zabiki ne afundikira takusiimye. Era kino kigenda eri bakwano bange mwenna babamanyi. Stop asking favors from me. Come to me, it's going to be business, strictly business. Kuba zimuntamize ebintu by'okubeera very polite with you people. Bwe kino beera. Kubanga mumpisa bubi in the end. Nina bakwano bange bangi abannumye sente za performance. Ngenga bakyali bange. Ne bazinnuma. So manager wange naye yabikoowa era jjo yaŋŋambye kwata essimu okubire director omuteeke ku live ayogere story. Because I'm tired of this nonsense. Nangamba manager wange I'm tired of this nonsense of always clearing your name. Nyanda munonya. Ekitegeera. Era nakubye essimu gye mulya ku internet ninteekako ki nakozesa na simu ya manager wange. Ninkuba ninteeka director ku ki. N'ayogera amazima omuvubuka n'ayogera. Naye ate nawulirako nti yali surprise. Ate she paid for the surprise. No, she paid for the video. It was a surprise. Mama yali ayagala mu surprising. So n'atusaba tukole oluyimba audio. Oluyimba lufuluma lungi. Nimugamba it's better for you to do a video to push your brand and inspire more people. So that's how she comes to pay for the video. Nakwata ezo zaali $2,800,000 ziyawa director. Teyaziteeka ku simu yange, yaziteeka ku simu ya director. We yankubiddeeko olwabadde before Eid. Yankubidde olweggulo, yankubidde ku simu ya muganda we. Yaŋŋambye. Bwe yali ayogera nange yandaga nti sente tazikola ki? Tazaagala. Situjja kushutinga akireke. Sente zange, let me count that as well. Bwe yagenze ku live yagaye banzirize sente zange. Kati namubuuzizza bazikuddize omuvubuka teyajja ku seeti. Kuba ye yabadde ayagala nkwate omulenzi yeeyiya. Muvubuka munnange. Ayina abaana n'omukyala. Mwanike mbagaye nti Ashpounds mubbi. Ashpounds mubbi ku story gye nkunyumiza Ashpounds mubbi oba offense gy'alina nti yatuuka leeti. Yatuuka leeti teyabba. Bw'aba yajja n'apangisa ne kamera because kamera wazipangisa padde. Era kasalu yita n'oyingira mu lulala. Kasito sayininga kamera. N'efuluma. Newogiza nga wayise dakika 2 nanyini agamba genda okozesere ddala kubanga osasudde. Bwe kiri. Bw'awa producer director yajja. Aba teyabba. Just waaliwo. So nze gye mulina omunenyeza. Olw'amazima. Si bubbi. Namugamba omulenzi sigenda muyita mubbi. Sigenda muyita mubbi kubanga yaliwo ya shooting yajja. Ekyo kinabadde nga nnemerako. Nankayanya twamaze ne tuva ku simu. Nageze oya nga ali ku live. Bruno Kene team ye
ne video zonna ze mwalabye nga aliko anzivoola nze sigenda muvoola. I'm going to speak respectfully. Kuba yagamba abantu abakona we mulabanga basimaye bakola ki simanyi mubagire empola balina ebintu ebibatambulirako ekyo ngenda kireka bafaani bakijajinge. Nze kugambe yakona, you people reached out to me to sing that song and I executed it very well. I did my part. I pushed that song to be known by people. I pushed it, I put it out on my TikTok. Ze yakona kati golinga nganti yakona ate yali atukinga oyina omukisa okkirizibwa okuyisa mu brand yange amaaso naye nze amanyi brand yange kyeri. As much as I'm still making money means brand yange still means something. Farouk walonda bekawo nga siranga nina gigi zange zenkuba eziri private. Omuntu nampita nangamba njagala oyimbire mukyala wange, njagala oyimbire family yange, njagala oyimbire abantu bange, nyingi zi private gigs I do. Ante abantu bampa sente zaabwe ennungi. Okitegeera. Mami we wamukubiddeko kubanga kati olingandaga nti mami we talina buzibu mwine enkolagana gwe ne mami. Wamukubiddeko. Saagala nnyo okubeera nga neemanyiiza abantu kuba kati olaba ekiriwo already. Ali waabwe akoze live. Ate nkubire maama we saagala kubeera in between of words. Management yega ebyogerako ki bino? Genda mu kooti kola ki teesaganya kyezi? Tegina mu kooti tukinga tugenda kinakoze eki. Kintu ono nalinnya lyo. No, we are not. However, watch pushing her further, then I'll leave it to them to handle it. Naye nawulidde ayogera ku bintu bya copyright. Jali dilingana muyimbe bintu bya copyright abyogera nako kubanga agenda lukujjako eddoboozi lyange yali sasudde alina bwe yawandiika nti yansasudde eddoboozi eryo. Kaaba omuwandiisi yennyini, do they have a written agreement with the writer? Fabana akuwandiikira ennyimba n'asigala ng'ajjayo gye bayita writers royalties online gwobimanyi bimanyi bulungi. should brief Jali about copyright law. Agenda kujjako oluyimba. Good luck on that. Kubanga manyi copyright law ate ekyokubiri alina okumanya I'm a member of the Uganda Musicians Federation. Bunumba musically about copyright. You are attacking a whole federation with over 1,000 musicians and above. So copyright sirulu. Tuina legal team. Eddoboozi lyange yali sasudde. Tanalisasudde. Eyo tagendayo. Ekyakiveeko akireke bulesi. Just ze kindeese wano kyakumpita mubbi. Toli mubbi. I'm not. Based on my story that I've given you guys, I'm not a thief. Simulinaako buzibu. Ate ne mu interviews zange zonna ni live gye nakoze nze sirina we ŋŋenda muvuma. Tovuma. Yeah, akirizibwa okunvuma okumpita byayagala byonna. I know who I am. Sakozi gwosobola okumpita kyoyagala naye nze mu mutima gwange mmanyi kyendi. Teri muntu ku nsi kuno asobola kunnafuya. Okujjako maama yakeera n'anzaala yasobola okuŋŋamba ekintu nekinkutula. So bafaani bo baba bakaki? Mbagala nnyo. Guys, I'm so sorry about this going on. Bambi nange oluusi mbeera saagala bintu bino kubeerawo bwe biti. Just bingwako mu ngeri. Abantu bangi baŋŋamba lwaki temwasobodde kwogera naye nagezaako ku Saturday lwennyini nagezaako okukubira ata nimugamba maani yogera ne Jali alekera okukola live ng'alinga njokya okitegeera. Kubanga mazima olaba omukyalo oyo one time mulabye nina saga zemba ninganda online tayagala muntu azanyira ku business ye. Kati ye waaki azanyira ku business yange maani? Lwaki azanyira ku linnya lyange? Alina babadde atwalaganya. Bantu bangi abali online they can't. Tayagala muntu azanyira ku linnya. So don't play with my name and credibility like that. Ekintu kye bayita obubbisa kozi ekintu ekyo kasita kisinki nga toddamu kukola n'abantu. Kinene nnyo. Omuntu atya n'okuwa ssente ze. So mukwano lekerawo playing out with people's names and credibility. Nga bw'otayagala kuzanyira ku business yo tozanyira ku linnya lyange. Ojja kuwoza saayogera ku Bruno wagamba Bruno wabyogedde. Video evidence weeri si kyekyo. Tewagirabeyo ku TikTok. Wabyogedde n'ogamba Bruno K and his team banziba. Yaleeta abantu abanziba. Ani ku bonna ttiimu ye gwe bamanyi ani sinze. Okoseza linnya lyange. Okoseza linnya lyange Bruno K. Okitegeera. No ending up n'okola videos endala n'onzivoola, but me I'm not going to use that language. I'm not. I'm just here to clear my name, that's all. Okay. And the video will soon come out. Ejja fulumira nja giteeka ku YouTube channel yange mwabamanyi. Njajja ku YouTube channel yange director mugamba bawe copy yammwe mwabamanyi kino nakyo kiggwe tudde ku luyimba olulala.
ndaga abantu nti oluyimba video twa bwaba teyakusasula ofa naye lwaki ani bwaba teyakusasula video lwaki ogenda mu maaso n'omuwa video inofuna video ye yagisasulira video yajja gifuna oba tajagala oba ajagala yali agiganye n'ogigana nga tajagala naye gimuwe tujja gimuwa nzinja kugiwa omuntu agimu deliveringira ne ku YouTube bajja gisanga bye baba baagala teina buzibu. Okay, so naye nze mbadde nsaba mu America mukwatagane ne muganda wo takisobola Bruno K aina bitambule ego nti even yampere when amaze kola live nga nenyonyola ko yampereza voice note na ngamba bye na blocking ni whatever message namuzemu respect namge my sister I have so much respect for you but when you sit on a live and try to show me as a thief it's not good for my brand ye message namuwereza nampereza chi voice note ekiwanva onangamba bye na blocking so I don't think the person you're dealing with has ego problems. Omanyi muntu baita ego. Ngaye? So sagala obera omwegairi ogamechi. They know the truth. Me I'll always be here, be seated in one way or the other. Okay. Eno industry jetulimu, you will still need me because nkyaliwo nkyakola abantu bachanjagala. You will still need me to help because I've been helping out. Ate yetaaga munne bantu tumitinga so kati ebintu byokulabisa ne mwerabisa nze no nabadde manyi oba video mwataddemu sente ziri awo naye weziba milioni 3 what is milioni 2 muntu okinana te milioni 2 temwetaga kwerangira milioni 2 kutuula ze dola mekezo teziwera na dola bibi ziwera bibiri bibiri bisatu biringa dola ziringa nga lukaga oba bina I don't know dola lusanvu dola ne mujja ne mwerabisa we muto Bruno no that's no go no by the nze sakozo olaba zo sente wadde zona sente nga tuwumba sakozi mwandi kikute nga tuwumba sakozi abantu mbalese nnyo ne bazanyira kulinya full figure mukwano gwange amanyi okungamba mwana Bruno wefuula nnyo fala abantu ne bakumanya ne bazanyira kulinya ng'osirise so I've let people play with my name all the time and I always stay silent bigenda beera opakadde this year abantu mbagamba actually kanchi bagambe buli agenda okujja ngo wesimbe mulinya nango dizanyira ku mugana ngena kuvaayo ne defending so mujenga mumanyi ebyo byakomye last year and past times ebyo kujja nonkuba mu bantu n'ensirika ekegera this year bojja jangu ng'omanyi. Alright, tubatumiddeko mwenna baganda bange naye nze kyembasaba mukwatagane ensonga ezo camera person waba wa kyankalanya system y'abano bannange naye ngambye yeetonda naye munnange nokola yakola naye naba videographer namwe mwetereezeemu abantu abamu batambulira ku time kakati wagudde ku project ng'ono mu America okitegeera n'otategeera abantu gundi zawe bazitambuza batya so namwe mwetereezeemu mutuuka leeti ebyeddala mulimu ba videographer Bruno K abatwala for granted abantu mbamanyi ba videographer mbamanyi abamu tebajjira ddala ko eyo issue najja addressinga ne ku live yange ne mbagamba mulekerawo okutuuka nga leeti yes videographer gye bali bemmanyi nga y'omukubira ne yeekubya obusada n'atajja completely naye ono waba yazze ekitegeeza teyabadde mu and I was late by 2 hours. I know 2 hours is a lot but tomanya muntu kyabayiseemu nyinza oba omuntu avuga omupiira ne gwati kobe muruka n'ekuba engine so you never know what people go through okitegeera naye nga bwe kityo bwe kibadde Bruno K si mubbi era nsaba Jalia mukwatagane ne Bruno bwe kiba kisoboka n'ekyobubbi okimuggyeko kubanga munnange ekintu ekyo gy'oba omuleseeko enkovu y'amaanyi alina abantu alina abako alina emikwano alina abantu badiringa nabo ba bizinensi bayimbi banne bamutunuulira bamulabirako okubeera inspired kwe bali nabo ku mitimbagano kakati gwe omuteekako n'omumakinga ekintu ekyo kiba kinene nnyo enkovu ebeera nnene ate nga mboozi ye tandaze nti yakunyagulula ne video gye yakoze mbu tulina agatima agabi eyo statement nnene nnyo anyway mwebale nnyo mwebaliri ddala tulabagane next time.